mukazi musajja abaana b'abantu bavundira mu makomere watali musango. Tukoye ng'abantu abatalina genda bitala abaana anyway, right or not, kuseba salongo John kujja kusomalira nako zino Kibi. But anyway, today was a decision of this honorable court to determine on whether the questions we wanted both before the Constitutional Court for interpretation will be accepted by this honorable court. That application has been dismissed by this honorable court. I disagree. According to this court, the rules of this court, first of all, because no one has ever complained about them, then they have no problem. But we complained. Secondly, that the witnesses can take priority to the Constitution. I think it's also absurd. We have received this decision. We shall respect it to the extent that this court has the discretion. We are going to look into whether it exercised that discretion in denying us the opportunity to go before the Constitutional Court, whether it exercised it judiciously. That we have to discuss with our clients and our colleagues, lawyers, and we shall come back to you on how to move forward. Twazze mu kooti eno nga tugamba nti amateeka agaleetebwa ICD division gamenya akawaayiro ka constitution akawa omwawaabirwa obuyinza ne beetu okuba nti naafuna obujulizi okusobola okwetegekera okwewozaako omusango gwe. N'ekyokubiri nga tugamba okuba nti nno emisango ebiri egifaanagana nga kooti nayo bwekkirizigana naffe negifaanagana gibeera mu kooti ebbiri ez'enjawulo, nakyo kimenya constitution article 28 because it's double jeopardy. You are trying me in two different courts on similar charges, as has been confirmed even by this ruling. So we believe bali mu kuteeka abawawaabirwa mu kooti eno n'ey'e Masaka ku misango egifaanagana. Ene kooti nakyo ekikkiriza ne mu nsala eno nti emisango egiri wano n'emisango egiri e Masaka gifaanagana. Naye nti olw'okuba abantu abali ku musango gw'e Masaka bonna si be bali wano, then kyekitegeeza nti nno emisango tegisobola kuleetebwa wano. Tulowooza ebyo byonna byonna bimenya constitution. Ki kye tulabye olwaleero nti kooti eri mu kusukkulumya rules as against the constitution. Tulowooza amateeka okujjako nga tugazzeemu olwaleero tosobola kusukkulumya rules. Kasita omuntu akulaga nti nno gano amateeka g'otambulizaako kooti eno gamenya constitution, gwe bw'oba toyagadde kiraba ne tukusaba nti tugende mu Constitutional Court erina obuyinza okuinterpretinga oba amateeka ago gamenya constitution n'otugaana okugendayo nga tolina buyinza buinterpretinga constitution yetugamba, then tuba tulowooza osazeewo mu bukyamu. Tukikkiriza nti kooti erina obuyinza obutunula mu nsonga zino n'okusalawo ngeri gy'esalawo, ne tuwakanya engeri gye kooti gye zikuttemu ensonga za Honorable Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya. Kiringa amateeka agakola Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana agaawuka ku mateeka agakola ku balala. Tuleese ensala za kooti endala eziraga nti nno buli kooti weba faced ne contradiction oba wabaawo kukonagana wakati wa mateeka agatambuzizwako emusango
gakontana ne constitution. Kooti zibadde tezirwawo na kulwawo. Azigamba bamulowooza ensonga yeetaaga okutaputa constitution. Mugende mu constitutional court. Sitegeera fe twandisinza okwagala omusango gwaffe okwanguwa. Naye sitegeera lwaki bwe tugamba nti twagala ensonga zino zimale okusalibwa constitutional court. Kyokka tukomawo okwoza lwaki ate kaakati tulaba state ewakanyanga bwe wakanye naye nga kye bayambisa kiri kimu. Bagamba eddembe ly'abasibe bano liri wansi w'eddembe ly'abali abajja okubawako obujulizi ne bwe tutamanyi bwe bakwese. Ng'eddembe libasaba nti temutukweka bujulizi, twagala abajulizi tubamanye n'obujulizi tubutegeere nga constitution bwegamba. Constitution egamba nti olina okuweebwa byonna byonna n'ebizibiti. Obujulizi bwonna, abajulizi bonna, ebizibiti byonna birina okuweebwa ng'omwowaabirwa osobole okulaba nti weewozaako. Kiri mu article 28 ya constitution. Then wajjawo amateeka gano ge bagamba nti gava bunaayira mu ICC ageyambisibwa division eno yokka yokka nga gamenyawo ennyingo eri non-derogable mu constitution y'eggwanga lino. Amateeka gali agatambulizibwako emirimu gya kooti eno gayinza gatya okumenyawo constitution. Tugamba nti ensonga eyo engeri gyekwata ku kooti eno tejja kusalira enkima tesobola kusala gwa kibira. Eno ICD teyinza kugamba nti amateeka kwetambulira makyamu. Nti olw'okuba enkima tesobola kusala gwa kibira gwe guveemu kuba toyinza kugamba amateeka ago nti makyamu. Tugende mu constitutional court etusalirewo oba amateeka kwotambuliza emirimu gyo nga kooti matuufu mu nsonga eno oba nedda. Neera ng'enkima bwetasala gwa kibira era egambye nti ffe tujja kutambulira amateeka gaffe. Newankubadde tubagambye nti nno makyamu bagambye nti olw'okuba tewali yali agawakanyizza kye kisinza okuba ridiculous. Nti olw'okuba tewali yali akomplaininze ku mateeka gano ate nakyo si kituufu. Omusango wa Kwoyero we twaliira nga bannamateeka era amateeka twakola ki twagawakanye. So tulabye nga waliwo ebirumira mu nsala ya kooti eno naye ku ngeri gye tugenda mu maaso tugenda kutuula nga bakuliida n'abawaabira bataleese mu kooti olwaleero ate nakyo kimenya amateeka okulaba nti nno tusalawo engeri gye tugenda oba tugenda kuba tebagaddeewo wano twadde tulowooza nti kijja kwanguyira kooti eno okusindika mu constitutional court ne kati balinga abatugamba nti bamwagala mugende by way of a constitutional petition. So tegunnagwa mu kulaba ntuwaanira eddembe ly'abasibe bano tugenda kukola buli kimu under the sun. Abalowooza nti tukoze bingi nnyo tutadde application eno objection eno tukoze bingi tutandika butandisi bwe kiba kikwata ku ddembe lyabwe ery'okuba nti nno bannabyabufuzi emisango gyabwe gikwatibwa differently. Tugenda kukola buli kimu ekisoboka mu mateeka okulaba nti tulwanira eddembe lyabwe. Thank you so much, Council. Chimesa Council Malende. Council Malende. Council Malende. Kan chimesa zogwechi bwa nenda kuchipatira kumwana kwe. Jangu wana. Wana. Kanse tulemu kwa. Okay. As the lawyer was been following the proceedings and you were here last time, what do you have to say? Omulamuzi asomye ensalawo gye yawa oludda oluwaabi ng'alukkiriza okuleeta obujulizi obukweke. So ffe tutulabye ku mulamuzi ng'asala ensonga ze twamuleetera mu maaso ze twayagala atunuulire. Tulabye nga addamu kusoma bye yasalawo edda emabega. Kye tulaba nti kibadde kikyamu era kye tuwakanya. Ekyokubiri, omulamuzi atudde mu musango guno oba mu nsala eno n'alaga nti ye mulamuzi agutuddemu ate era n'alaga nti yatudde nga constitutional court okusalawo oba amateeka gaabwe ganyigiriza oba nedda. Ate mu kiseera kye kimu n'agamba ye mu kulaba kwe amateeka tegalina buzibu. Ennaku 15 zijja kumala ababaka okulaba nti abajulizi abo obujulizi bwabwe butunwako mu nnaku 15. Wabula ffe kye twaleese mu maaso ge nti bwe tuba nga tufunira principle ya fair hearing ekkiriza abantu abavunaanibwa okuba nti baweebwa ebiseera ebimala n'ebintu byonna ebigenda okulerayingibwako okubaleetako obujulizi
bonga olwabi lwa side ya government emaze omwaka mulamba nga just ekunganya bujulizi netuuka n'okulaba nti alinayo 17 beeyina okukweka fegamba nti ennaku 15 bwe zinaabanga zituuse ng'okuwoza kunaatera olwo ffe tutandika okufigitinga na buli kimu ate nga n'amannya gakwekeddwa ag'abajulizi so ffe tugamba nti ensonga ezo twabanga zikontana n'okulwanira eddembe ly'obuntu naye nze ekisinga okunnuma nti zino ensala ezikusalibwawo abantu bayinza okulooza nti za Ssegirinya na Alan naye nkya naawe bw'onojja mu kkooti ng'olina omusango ogufaanagana ogwo bagenda kukwata ensala ng'eno bagikozese babeerenga eddembe lyo bagamba nti tolirina kweyongera mu constitutional court. What is your take on the court decision? We disagree with the decision because, respectively, because we know that we raised questions for constitutional reference, but we have had the land judge repeating or making a repeat of her decision in the witness protection application, which we think is not something that is really proper. So we believe that she has not addressed the questions that we raised, but she has raised her own issues, which has made it possible to actually address the questions that we really filed. But also, we are seeing a problem with this decision because it is not only going to affect Ssegirinya and Alan, but these are precedents that are set by courts of judicature that any other ordinary Ugandan, when he or she walks into this court the next day, should be denied the constitutional reference basing on such a decision. So as lawyers, we are going to sit and see how best we are going to handle, because we feel that our clients are not going to get fair justice with the non-disclosure. It has taken state a year to investigate this case and to even identify 17 witnesses that require protection. But they expect the accused persons to get only 15 days to the trial, to do all the information, to do all the verification, and then to represent. We respectively disagree, and we believe that it's unfair to our clients. Thank you. Yes. Yes, kakati tulano ku ICD court nga bulijjo naye ensala evudde mu court twali tusabye nti emisango gino gisindikibwa ku constitutional court oba ku court etaputa amateeka olw'ensonga nti tukwekeddwa abajulizi 17 ate ng'omuwabi wa gavumenti agamba nti bane 17 be bakulu ennyo era be balina obujulizi obulumika ababaka nti batematema abantu ebijambi e Masaka. So twade tusuubira nti okukweka abajulizi abo engeri ssemateeka gyakigaana kuba ssemateeka agamba nti buli muntu yenna anaaleetebwako omusango ajja kubuulirwa ng'abajulizi atunule mu statements zaabwe abagenda omuwaako obujulizi aleete bamuwe n'ebizibiti byonna bye bagenda okutundako asobole okubitunulamu yeeteeketeeke. Ekigendererwa kyali nti ekisooka okusobola okutunuulira okugamba nti mubana abajulizi abaze ono ye mumanyi oba simumanyi. Ayinza okumanga omuntu bamuteeseteese buteesiteesi ajja akuweeko obujulizi naye nga tomulabangako. So kikuwa obudde okwetegereza abantu abo n'okubanoonyerezaako ebibakwatako n'okulaba nti bano bajingejinge oba kristo omuntu mumanyi. Ekyokubiri kikuyamba okutegeka obujulizi bwo n'oba nga toli ambushed oba nga togwiriddwa buki bugwirwa nesobola okuba nga amazima n'obwenkanya kukola ki bivaayo. Naye okugamba nti n'abajulizi bakwekebwe nti kooti egambye nti ebalansinze bulungi abajulizi babane 17 bakwekebwe mujasi tujja bawayo ennaku 15 ng'omusango gunaatera okutandika tulyoke tukole ki mulyoke mukole ki mutegeera obujulizi bwabwe ate nga nabo temugenda batunuulira ku maaso temugenda kumanya mannya gaabwe temugenda kumanya gye babeera. Kakati mu misango egifaanana nga gino waliwo obuzibu bw'amaanyi. Oyawula otya omujulizi asasuddwa oba ateekeddwako ng'omucuba ajja alumiriza Ssegirinya oba Alani oba omuntu omulala yenna olw'ebigendererwa ebirala, naddala mu kiseera kino nga bagamba nti ebintu byekuusa ku kuba nti byalimu ebyobufuzi eby'okubanja entebe y'omukulembeze. Gamba nti ekyakwasisa bano
nti baali baagala okutta abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe asobole okutwala entebe ye kubanga bannayuganda baali bamulonze. Kakati emisango giba nga giriko ekijja ku ntebe ennene ng'ate tukimanyi bulungi nti abatudde mu ntebe ezisembayo balina obuyinza bungi, be balonda abalamuzi, be balonda ba siteeti, be balonda ba DPP, be balonda ki. Tosobola kukwata musango gufaananga guno n'ogubalanga omusango ogwa bulijjo kino kweka abajulizi, otherwise orisikinga abantu okulowooza nti nno wayeeyeza abajulizi 17 n'obateeka mu kasenge n'obawandiikira amannya n'obategeeza be bagenda okwogera bo ne bakusaba ekintu ekyo ndi ffe tujja kukola ky'oyagala kubanga abantu bayinza okutukuba olw'okuwaayiriza. N'ekirala ffe tugenda kubuukawo n'akaffe naye ffe tetwagala abantu batutegere nti yeffe tujja kwogera ky'oyagala. Kakati mwagala muti abantu bategeere beesige prosesi yammwe kyegenda kuba ya mazima na bwenkanya ng'abajulizi mubakwese 17 ku musango ogulimu ebyobufuzi ogulimu ababaka. So awo waliwo challenge y'amaanyi nnyo era ffe nga bannamateeka bakiikirira Ssegirinya ne Alani ne bano abalala oba abantu abanyigirizibwa ekigendererwa kyaffe tekiba kyakuba nti tuba tutunuulidde bano bokka ababaka naye tukimanyi nti buli nsala esalibwawo mu kkooti nga zino eba egenda kubeera ng'enyigiriza buli munnayuganda omulala yenna kuba eno ensala ng'ekoledde olunaku olwaleero egamba nti rules za kkooti zino zina kubanga zezijja okukola yadde constitutional court weeri zezijja okukola kubanga ICC zetambulirako era basayininga Rome statute. Kakati enkyo omuntu omulala bw'anajja ng'alina okwemulugunya nti bamukozesa abajulizi 5 abajulizi 10 abajulizi mmeka omuntu ajja kuba takyalina weyeekubira ndulu kubanga waliwo decision ya kkooti egamba nti abajulizi baddembe okukwekebwa. Kakati ekyo kirina obulabe bw'amaanyi era bwe mba nkujjukizaako kati nti bw'oba otunuulidde emabega waliwo abajulizi abaawanika abamu basiko accused abaawanika ne bagamba nti baatukuba emiggo ne batugamba nti tetukola ki tulumiriza ababaka. Kakati ng'olina rekodi eyo ng'oli obadde ofollowinga omusango guno ne bagamba nti ate waliyo 17 omukweke ogutannalabibwako ensi eneekakasa etya nti abajulizi be mugenza okuleeta mu kkooti bamazima na bwenkanya si bakookinge temwatendese batendeke balumirize ababaka. Ekyo kyekizibu. Uganda ne Masaka eri interested okumanya abatemu abatuufu. Uganda tali interested mu kubaako abasibibwa okusobola okugamba abantu nti twasibayo ku bano naye buli muntu ali interested okulaba nti ebijambi yabiggwawo era n'okumanya abatemu abatuufu. So ffenna twandibadde tuyambagana ne tumanya abatemu abatuufu. So n'olwekyo kyandibadde kirungi nti witness protection yawo nyamba omugyewo get mukolawo disrupting avoid okitegeera. So kyengezaako kugamba kyekyo kyennyini munnayuganda awuliza era kyetugamba ne bannaffe bano abakulembeze fena tuli mu misango gino nti kubanga just lwakubanga Ssegirinya ekoba Alani naye tukimanyi nti ensonga ekwata ku mazima n'obwenkanya egenda ddala ku root eya justice mu country ate n'enkya n'omuntu akoze ensala eyo oba oyo amulonze oba omwana we oba muzzukulu ensala eyo esobola okukakinga up n'omuntu oyo nebeera ng'ekozesebwa naye. So bwe tuba tukola ensala zino abalamuzi tubawa ekitiibwa kubanga asala nga ye bw'aba alabye naye ekintu kyonna ekiriko kumulugunya ku constitution tulaba nti ffe tubadde actually tuprotectinga justice system yonna kubanga tekimakinga sense eri omuntu kuba nti wali abajulizi 17 naye tebaagala kubamanya tebaagala yadde abatunulako tebagenda kukozesa amannya gaabwe gaddala teri agenda batunulako naye ate balina obujulizi obugenda okuwanisa kalabba. Ekyo kyabulabe ennyo mu nsi Uganda emanyiddwa nti erimu baabaavu mu nsi Uganda emanyiddwa nti erimu corruption mu nsi Uganda emanyiddwa nti erimu okusosola abantu okusinziira ku party lines ebyobufuzi byabwe mu nsi Uganda eriko tribal sentiments nti abantu beesosola mu mawanga. Decision eyo ekola mu systems ezirina democracy ezitegereka nti eyo democracy balishiwa nti mugenda mu kkooti kiba kyekyo teri bufere system ziri independent. Naye mu Uganda nga tukyalina challenges tulwana n'okukyusa ku constitution obuyinza bw'abantu abamu abalonda abantu tubukyuse nga tekinnakolebwa eyo decision eba egenda kufuna challenges mu democratic oba mu society ekyalwana ne democracy. So n'olwekyo era nange nga munnamateeka nyongerako eddoboozi lyakugamba nti omulamuzi tumuwa ekitiibwa kkooti tuziwa ekitiibwa naye twagala kkooti ate n'abantu aba bulijjo baddemu essuubi mu makooti nga tusala n'omuntu owa bulijjo atagenda mu lokalasi kyalaba nti nno kigenda kuyamba enkya okuleetako obujulizi senga bagamba nti wasiza omusango ne bagamba nti waliwo abajulizi abakulumiza nti wabbye naye abajulizi abo tebaagala balaba bakukweka
okiwulira otya tojja kubategeera paka ng'ebuze wiiki emu oba ng'ebuze ennaku 3 naye nga bo babategekedde okumala omwaka gumu n'ekitundu bajje bakuweeko obujulizi okitegeera so muno mwe mulina omuntu eyaleetebwa mu kkooti nga tamanyi bwe yatuukamu juzi omulamuzi yagamba nti simu sijja kumuta naye ate sijja muzzaayo Masaka asigale mu prison owokubiri ettu kakati ettu muwonge Jude era leero taleeteddwa kakati nga tuli mu musango gulimu zigizaga afaanana bw'atyo ensala eyo ebeereko ebibuuzo bingi mu matu g'Abannayuganda era abantu bo basuubira nti ensala zino bwe zinaagenda bwezityo mu maaso sisitemu ya rule of law oba ey'enkola y'amateeka egenda kubanga eri abused ate n'ekirala egenda kubeera nga ereeta obutali bwenkanya eri abalamuzi ate n'ekirala kigenda kupromotinga embeera eyo naye nga si ya buvunaanyizibwa yadde n'akatono anti buli muntu agenda kutandika okugamba nti engeri gy'obeera omujulizi olina kwekweka buli muntu agenda kunoonya sisitemu kagamba kanoonye we neekwekera kubanga kasita nsobola okwekweka akozesa decision y'omulamuzi agambe waliwo decision yakkiriza abantu okwekweka so tugamba nti webale kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk Tv. Thank you for subscribing to Kk Tv. Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration